Yonna gyosinziira okutulabira mukwano gwange nkwaniriza nnyo ku Kyaggwe TV. Kyaggwe TV mukutu gwa byamawulire guli ku social media platforms ez'enjawulo. Osobola okutufuna ku Facebook, osobola okutufuna ku TikTok, naye okusingira ddala ku YouTube, mpozi ne ku www.kyaggwetv.com. Nga bwe nzize nkusuubiza nti lindirira olwaleero lwe luno olunaku mulindwa nga tusabukula programu yaffe empya ddala Stay Warned. Labuka beera mulabufu. Programu eno egenda kuba ekwata ku bintu ebyenjawulo. Obulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu naye nga tukulabula. Tugenda kuleetanga abantu ab'enjawulo abafunye ebizibu batubuulire obubonero bwe balaba nga tebannafuna bizibu ebyo, so that wobeera naawe obulabye weetangire kubanga okugema kusinga okuwonya. Tugenda kukwata ku baana abagenda ebweru bayite bakadaama ebizibu bye basanga babivunuse batya. Abaana abo tulabye ebbanga ddene amawulire gabeera gatambula ku social media nga bangi bakola ssente zaabwe ne baziweereza ab'eŋŋanda, ab'emikwano ne baziweereza abaami baabwe, oluusi n'abakyala naye ne batazikozesa nga bo bwe babeera babalagidde. Tugenda kukyaza abantu ab'enjawulo mu byobufuzi batulabule kwabo abajja okwesimbawo nammwe abawagizibwa we mulina okukoma. Tugenda kukwata ku amaka gatabanguse. Tulaba amawulire ga kukaaba obeera wakateekako boti TV eggulire erisookera ddala nti bakayanira ttaka beetemye besse gundi akyaye gundi. Tugenda kuba tukulabula bubonero ki bw'olabirako omwami agenda okuba nga akutundira mu ttaka, bubonero ki bw'olabirako omukyala agenda okwefuulira ajja akutundire mu nnyumba yo. Waliwo amawulire ge twalaba recent, omwami yali ekayunga eyaziba amaaso n'akwata endagaano n'agikyusa n'agiteeka mu mannya g'omukyala. Omukyala n'agenda n'afumbirwa ew'omwami omulala. Bwe yawulira nti ono agenda kuwasa n'aleeta ba broker batunde ennyumba eyo. So omwami bw'atyo gwe tusinga okwetaaga kwendo program. Nze nayigadde olwo agenda okutwala mwendo program naye sigenda kubanga nzekka, ngenda kukyazanga abantu ab'enjawulo. N'olwaleero mbaleetedde omukyala ono omusomesa, omutendeke, kansala, omutendeke nga abudabuda abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ate nga administrator mu Raha Bakery and School for Cookery. Agenda kuba atubuuzaako atubulira amannya ge mu bujjuvu n'oluvannyuma tweyongereyo n'okulabula. Nkwaniriza Nalongo. Kale Dora. Ogenda kuba otubuuliza kuba tulaba ku Kyaggwe TV obabulire ne ku mannya go. Bannanga abalabi baffe abalungi tulwanyiriza mu pulogulaamu yaffe eno. Amanya nze Nambiru Hanifa Nalongo, ndi musomesa, professional teacher, ama counselor Dora nga bwagambye, era mwe trainer, training those domestic workers going to work abroad. Tweyanziza. Ensanyusa okukulaba gwe mugenyi wange asoose mweno programu. Amina. Tukusuubira okuvaamu okulabula okw'amaanyi kubanga abaana bangi abagenda e Bulaaya eyo ne bakaaba ate ne bakomawo wano nga tebalina kye beekoledde naye nga bagenze ne bakola. Okusinziira ku ebisaturatinga ku social media tulaba nga companies ze zisinga okuviirako obuzibu nti tezikola follow up ku baana bano. Just tubuulireko nga gwabadde abatraininga olowooza kiri kitya mu companies zino si ze ziviirako obuzibu? Kale ensonga nnyingi eziviirako abaana abo okufuna obuzibu obubatuukako nga bali eyo tetujja kisimba ku kampuni zokka naye nga n'abantu nga bo. Nti omwana ava mu kampuni nga bamubuuliridde tugamba oyo atambudde mu makubo amatuufu. Naye ate bangi batambula mu makubo amakyamu n'agendera ku muntu. Naye omuntu oyo agenze mu makubo amatuufu ne kampuni entuufu si kyangu kufuna buzibu. Bisenga kufuna kwabo abayise mu bantu. Naye ate n'abagendedde mu kampuni era nabo bafuna obuzibu nga batuuseeyo. Personality ye ng'omuntu yagendera mu ndagaano ya myaka 2 tagimazeeko azze ku street. Nti emyaka bwe giggwako gye basayininga ne kampuni eno ebiddako kampuni eba tekyakumanyi kuba bagiva mu mikono. So ebikutuuseeko byonna kampuni eba tekyakumanyi. Kasita endagaano ekola ki? Eggwako. Okay, Nalongo.
njagala nkuwa ekifaananyi ky'omwana agenda ebweru tubayita abaana kuba nabo bwe beeyita muwala abadde mu ffumbo afunye ekirowoozo eky'okugenda okukuba ekyeyo alabye kampuni ng'eranga njagala omuteeketeeke ne byasuubira ku kampani omulabule nti bw'otuuka ku kampuni bino byebiriyo kampuni etuufu ogirabira ku kino ne kino ne kino. Obviously kampuni entuufu oba otuuse ku ofiisi eyo gye bakugamba gyesangibwa era license zibeerako era naye n'oginoonyerezaako kuba mu Uganda muno tulina companies nnyingi eziri mu mateeka so naye sooka okole okukola ki okunoonyereza those registered companies so bw'ogisangamu mu lukalala olwo manya ntuufu sedda byalinga bya bwereere ng'era ssente tuzimanyikiddwa nti ogendera emitwalo 6 mu ntandikwa naye kati ebintu byakyuka after covid kampuni kati zisaba ssente ezaki ez'enjawulo n'entambula y'ebintu indadikosa oba obiraba bwe bitambula. Okay, tuyanza Nalongo tugenda kukwatako oyo omuwala gwe nkugambye nti mufumbo abadde n'omwami aleka amaka ge nga balemereddwamu agenda kuba kyeyo kakati omulabudde atuuse ku kampuni twagala otunuulireko ewaka waalese gy'oli nti oli mu buzibuzi omubuulire omulabule biki ebiyinza okuddako ng'avudde ewakaawe agenze ku kampuni afunye agenda kufuna omulimu ebweru tunuulirako ku maka gano gaalese oluusi alese n'abaana biki ebiyinza okuvaamu era ddoola abasinga baleka abaana n'abatwala ewa jjajja ne bagenda mu basenga baabwe nti ebintu bino byonna mukisa biba byaki bya mukisa kuba nja kwagala nsigaza abaana abo nga nkusuubira buli mwezi okunsindikira ki ssente nti buli mwezi twesuubiza ameka 2 kati nengumira ku ekyo mu ntandikwa binyuma naye emyaka 2 wegiggwerako otendewalirwa bw'otaba mugumiikiriza ng'ate tewakyagalirawo bituuka ne bikutama bitamani asigadde abaana so buli lwasigaza abaana abo mu ntandikwa bwe mbankuwa lwe mbasiweereza ate gwe obiraba buki bulala kale yagenda yandekera abaana talina kyampa naye nga bambi mbadde nkuwa naye emyaka 2 mingi ogenkala nga obudde bukyaliyo buwanvu wentendewaliddwamu nondaba mu anga eyo so n'oli ate agenze buli banneiba bano bwe bamanya nti abaana bano maama bwe yagenda bweru embeera gy'oba bayisamu bwe bambi yagalagana bakuwa feedback kati n'obeera nga n'obwongo buno bwakola ki bwalwala owaye ddoola badde manyi wagenda kukolerera abaana abaana bo nga tebali mu mbeera nnungi n'akukubira ebifaananyi n'akuweereza engoye ze bambadde naye ng'ate wiiki 2 yakugamba abaana tebalina kyebambala n'omuweereza ssente kati bw'atagulira abaana abo ngoye kikuyisa buki bubi so nina abange nina n'ababo ddoola sijja kgenda mu bbulaaka ng'emmanja gwe weereza 2 nkole shopping ne birthday ng'ate ekibiina kintwala yagalagana nja kusooka neddaabulire nja kweddaabulula kati ate gwe wanategeera nti birthday tetwagigoze twakoze keeki ya 10 era ojja kuyisibwa buki bubi so abantu be balekera abaana mutima olina kukoleranga bw'obikola ki bw'obyagala kubeera abamu babaleka n'ewaka wenyini n'abalekera omusajja naye ne bitambula buki bulungi so n'omwana agenda ebweru akimanye nti walisobola okubeerawo okwata obulungi abaana oba okulemererwa agende nga yeeteeseteese tunuulira ku musajja ono gwe balese bamulese ewaka omukyala agenze e Bulaaya kunoonya ssente ye omuteeseteese otya njagala olabule muwala oyo aliko omwami we emabega agenda anoonye ssente biki byaba alindirira so neyanziza ddoola kituufu era ssente tuzaagala kuba ssente enzungu zinyuma bwe tokwatanga mitwalo 5 ogenda funa 9 sokola ebinyuma awo so omukyala oyo agenze ebweru ng'alese omwami obviously we know our husbands ne bw'oba togenze bweru ng'asazeewo okukola by'ayagala era abikola sera nagwo guba mutima guba muki mutima n'omulekawo n'ogenda ukola n'atambuza programu zammwe nga bwe zakutwala nti tugule tuzimbe Nalongo ng'abasinga tebagula abaana nga bakaaba abaana bakaaba naye era ate abamu era bakifunyemu oli n'agenda bbaawe muzimbi mwana gwe n'abikwasaganya bulungi yes so bino ebintu byebweru try and error kugezaako buki bogeza naye nga bwe bikolera it's okay
so tojja kubuukira muno wakoze eki wabuukidde kuba ffenna enneeyisa zaaki zanjawulo mulimu agenda beesuubiza munnange ngenda kudda nkusange ng'oli mulamba era abo bebasinza okukaaba nti eri abeera heartbroken naweereza ssente omwami nazanjulamu omukyalo omulala naye nga beesuubiza ojja kunsanga nga nkyali muki mulamba so ayeteekateeka okugenda ku bwakadamba agende ng'akitegedde nti wali ebyo byonna bino kukyalaafiya kati akola atya gw'ogenda bugenzi ekijja kijje kuba oba ofunye okusalawo nga ssente ziri nazo zaagala sebiba biguddewo teweeyibaala. That's why mu training batrainingibwa ebirungi n'ebiki n'ebibi n'agenda byonna ng'abikola ki ng'abimanyi. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga. Okay, kati tubuulire olabule omwana ono biki byagenda okusangayo nga yakatandika bw'ati afunye omuntu wagenda okukolera omuwalabu ebiki. So if it wasn't for the training senga abawala batomera ne training eno ekera kyamaanyi okuwawula entamu bw'eba eriko nziro n'ogikuuta edda buki bupya kati bajja balina enziro seminti ewuwe tamuyina naye yeepikira wa muki wa muwalabu tamanyi kwoza ngoye tamanyi kwoza bintu naye n'omuntu ye nga ye nga naye yeebulako okwetereeza kati ogenda kutereeza otya bali naye nga tomanyi kwekola ki kwetereeza. That's why tusooka mu training ne tubasomesa omuwalabu yaani omuwalabu ayagala ki biki byogenda okukola ew'omuwalabu bizibu ki byogenda okusangayo naawe omuntu weepakeginza otyo olabika obulungi mu feesi y'omuki sooka otubulire ku bizibu byagenda okusangayo ebuwalabu emirimu emingi ajje ng'akimanyi nti agenda obadde obeera wa boyfriend wo muyinaawo omwana ogwo bwe mugula haafu y'omuceere bamala ne mwoza essowaani 2 naye ate eri ogenda kwoza ebintu bya woteeri naye byonna nga byaliribbwa mu nnyumba ekiro kiki kimu kati ebintu ebingi by'otamanyiira ogenza otomedde bitomedde lunaku lulamba oyimiridde oyoza bintu. That's why training nnungi ogenda tukugambye ekyo gyekiri era gy'emirimu egikola ki egikutwala. Ekizibu ekirala tosiimulanga ku nju nnene oluva ku kitanda osiimula we wali kateni weesemba oluusi ne mu kitanda tasiimula naye ng'ate enfunda luumu ki naye ogenze mu nnyumba erina fuloozi 4 yonna etunuulidde gwe omuntu ki omu. That's why bakaaba naye ekijja omanyi kinyaga bitono. Training eno ekuyamba nekukubira ekifaananyi ku ki kyogenda okusangayo. Waliwo bano abagenda mu families nga zirimu abaana bano abalenzi abakulu obviously era tebajja kujjawo baana baabwe balenzi kuba wewaka waabwe olw'okuba baleese shagala they are called shagala abawala era abaana bajja kubeera mu nju era the trading trains you how to handle those boys n'omuzadde w'abaana abo bakimanyi ndeesa omwana omuwala era naye akuyambako how you go about those boys. So koyambeko n'omwana atagenda Saudi agenda mu nsi ndala omubuulireko katono engeri bw'abeera yeeyisa ng'atuusa awo wali abaana babalenzi. Doola mulimu okubanga gwe yagadde kweyisa bulungi naye ate omwana nga ye ayagala kuleetako obuliisa maanyi. Kati tukoze tuti kuba feeling ezo zibeerawo tojja zimugaana. Ng'okola otya ng'omutemera? Omutemera anti mbuuza nti okutemera si ye solution. No. Okola otya? Geta uwe bwona kivaamu nkimanyi yadde togenze Saudi eyo gyogenze era oba olina abakutwala abaconnectinga kweyo nki family era olina kampuni eyo gyoyinza okulopera ebiki ebizibu nga tonnagamba bamaama b'abaana bomune ffenna tuwakanira abaana baffe ng'omwana wo bwe bajja ne bakulopera yabbye omupiira gwa banno wange batasobola gubba naye ate abayagubbyo so naye bawakanira abaana baabwe tojja kuva eri mama naye yo boy anti tumayina luwalabu mama yo boy ekiki mwabafaanana bwe batyo omwana wange ayinza okwagala so batumanyi tufaanana buki bubi kati ne mu mbeera ze bamanyi tebayinza tukola ki twagala kati olina okulaba ng'osooka kwoli omuntu eyakutwala eyakukonekitinga mu eyo family oba office gye wasanga yadde tewagisanga ye Uganda
naye gye wasanga eyo kati bwannemerako ennyo nange nenjagala ne tukigwamu ne mutemera kyekiyinza okuddako bakulembeza ssente bakwanisa ki bampa ssente nange matidde naye ate ng'era omuzadde tajja kinyumirwa ng'ategedde nti ku sayidi olina omwana we ye ng'olina ebbaawe bakuzza mangu bakola kyawe Dora abantu bakambwe bakutta naye ne Uganda nkwokya asidi olaba abe Uganda ffe tuwokya naye ng'omusajja akugwira bugulizi Rolex naye ate oli agenda okuwa akamu ekitundu omanyi abamu bagwa ne ku babbosi bennyini waliwo gwe baatikka mu weeks ezaali 3 n'akomawo so bintu byakwebeera munakusaba Katonda naye nga ye sexy bamwagala bo kuba obwenzi tebulinga obwene waffe e Uganda kati n'omusajja oyo akoowa emmere enki emu ate bannayuganda balina denyashi kati buli omusajja oyo bwalaba omuntu ono kyagamba kino nga kinajjiddwa omutawaana mu nju yange naye ate si bonna obwenzi buba bwa muntu era abaana omu agendayo nadda naganza tebalina kye bankola naye ate omulala n'agendayo nadda n'akugamba nze bannaye omusajja yankuba uyo nerabanga omusajja yempuyanga omutima gukoze eki kati ate yo omuwala nga ye yagenda n'ekyo ng'ali ku kimusenga akola ki aŋŋambako nga ye yamulina mu feeling naye nga ate omusajja sibya kakati omuwala ono avudde eri mulabule engeri gy'ayinza okwekuumamu newankubadde akubiddwa esooka omulabule so gwe akubiddwa wekkakkanye kubeera feeling za butonde kuba omukazi oli wakite omukazi by the way yasinga obuzibu obujja that's why emyaka egyasooka abaana bangi bafiira mu omaani mu Jordani 2015 eyo nga byakatandika buli abadde ku street waayi olina passport gifune enkutwala kuba tebayitanga mu training kati otuuka eri ate ogenda n'omululu gwa ssente ekintu oyambala kiki kyambale omukazi aba takusobola ate pisite mundu teziba zikima ku poliisi zibabeera kumpi kuba balwanyi ba ntalo bawala bukuba n'emmundu kati omukazi oyo takusobera ng'akubira Dora jangu ne gundi tukana akawala ka ABCD nga bakugwako aba onaabasobola Alright, nalongo tweyanziza oli ku Kyagwe TV mukutu gwa byamawulire guli ku social media platforms ezenjawulo tufune ku YouTube era bw'otuukayo subscribinga o likinge ate o sharinge gwamanyi omwana yenna ayagala ogenda ebweru eno program ejja muyambako okweteekateeka kale ne wabira tagenze Saudi Arabia ng'agenda mu nsi ndala agenda Dubai bw'agiraba ajja kumanya biki ebibeerayo n'okulabulwa ajja kuba akufunira ddala kati tugenda ku nsonga eyatutwala ebweru. Programu eyitibwa Labuka twagala okulaba ng'otambuza obulungi obulamu bwo naye nga okwejjusa tekuli mu bigambo byo. Nze Nayiga Dora omwanjuzi wa programu eno wano wennyini ku Kyagwe TV. Kyagwe TV kwoli mukutu gwa byamawulire nkujjukiza tuli ku YouTube pozi ne ku social media platforms ezenjawulo ku www.kyagwetv.com tulina Nalongo omukyala abadde atulabula ku biki bye tuyinza okusanga eyo nga tugenze ebuwalabu. Olwaleero tukutte ku mwana oyo Kadaama oba ayagala okugenda mu bwakadaama. Programu eno nnungi osobola ogisharinga, likinga ate okomentinge. Ku noti 77368743 ennamba kwe ziri awo ojja kuba oziraba osobola okuyitawo n'otukubira ayagala okujja mu programu eno n'osharinga naffe biki bye walaba biki ebyakutuukako obubonero bwalabirako ekizibu ekyo nga kizijja otubulire ne bwe spending otya ssente zo. Nze Dora oli ku programu Labuka wano ku Kyagwe TV tugenda kutunuulira ku mukyala agenze ebuwalabu atandise okukola ssente omusaala ogusooka alina kukola ki yasuubiza maama we yasuubiza bbaawe alina obwana alina ab'emikwano waliwo n'oli boyfriend yamuwongerezaako kasente eri ng'ali eri mu kiyumba yamuwangeeza okule bonna abasuubiza akola atya ng'era kye nakugambye training eno nnungi nnyo kuba buli nsonga egikola ki egikolako nti tuyina session bagita financial literacy how do you kutematema essente zo there is budgeting there is spending kati olina ogenda ng'omanyi ssente zo bwe zigenda okutambula ngenda ku savinga mmeka omwezi goolo yange esobola okukola ki okutuukirira kubeera ffenna ekitutwala eyo goolo teri agenda kunyumirwa oba olina n'ekigendererwa ekyakola ki ekyakutwala
naye ate goolo yegenda kubeera achieved ne ssente z'ofuna kuba teri goolo etuukirira bya bwereere kati buli lwozikwata obubi goolo tegenda kukola ki kutuukirira abamu bagenda nga beewoze ate nga mu kwewola bw'ompaayo 4 nja kuddiza 6 mulimu n'amagoba mu myezi 2 kati oba wakola dda bw'ogenda okusengeka ssente zo ngenda kumalayo amabanja mu myezi 2 ngenda gamalayo mu myezi 3 oba kanzibiriza omwezi ogusooka gwonna nguwa amabanja eziddako zibe zaani zange so kino ekya ssente tuba advisinga nnyo ssente toziwa muntu ssente kikemo bangi beetuze n'akomawo nga bye yasuubira tebitambudde bane ssente ku akawunti tezivunda nalongo kankubuuza kibadde ngendako ekyakawunti essente zino ez'ebuwala tesobola genda direct on your account bane they go lwaki basooka kufuna muntu naziweereza nze nezijjayo ate neziteeka ku akawunti dola bwe butamanya ate nga bwe nkugamba nti tusomesa muntu tusomesa muntu tetusomesa mwoyo omuntu okimusomesa n'akimanya ebirungi byakyo n'ebibi byakyo naye n'amaliriza nze husbandi wange mwesiga n'alemera ku ekyo n'atamanya nti emyaka 2 mingi omwami ono naye afuna wakati awo ssente sijja kugenda kwewola dola nga wampeereza 7 ate nga nsobola ogizijjayo ate era tuzeewola nti tujja kuzizzaawo naye ssente za Uganda teziwera ebbanja lyo emyaka 2 giggwako nga ssente tezikoze eki tezizzeewo akawunti ye solution kyekisemberayo ddala tezivunda n'emyaka emiko ojja kukola ki zisangako naye twagala njagala nsange nga banzimbidde oteeke ku status siva ku kyeyo ngene ennyumba tennakola ki tennaggwa olwokuba waliyo abakola ki abagizimba oyagala osange nga yaggwa naye n'akuzimbira ssente zo kwakanya okulya baneekomawo mu wiiki emu ng'olina ssente ettaka oligula mu wiiki 3 oba mwezi ennyumba ogizimba neekola ki neggwa so bwe buzibu bwe tulina so abaana bano abava eri abatannagendako wadde okukola wadde mu training basobola okugenda mu nsi endala nga si Saudi Arabia yes so balabule babuulire wawe balina okuteeka ssente be with the account and that account nga can connect your money bw'obeera eri oziteekako direct nezikola ki nezigendako tilina banka gyemmanyi ennungi ennyo bagita post bank there is that diaspora account your money goes there direct okay otegedde bw'oyinza okukola ssente zo ziteeke ku akawunti yo okusinga okuziwa baawo okuziwa omuntu yenna abantu tuli like tufuuka essaawa yonna omuntu afuuka ne bamaama balungi nabo baki waliwo omukyala yali bujuuko omukyala ono namulaba ku TikTok omukyala ng'agudde eddalo yaweereza oba yali wa Luganda lwe gwe yaweereza essente amuzimbira omukazi yagwira ddala eddalu omusajja teyazimba nnyumba omukazi agenda yeyogeza yeka sente zange so kwewale yes ngali so stress era tutomesa ne stress management bwe kikusukkako okoze otya nakola atyo oyo ku mulimu n'ewaka ng'okomyewo nti tuba twekateeka n'amakomawo gano nga contract ekoze eki eweddewo tugenda okuva ebuwalabu okomawo e Uganda nga tebakyatwagala mama mwenyini nga tayagala odde nga yagenda ew'omusawo omwana nze njagala watuukira ku kisaawa gweki eddalu naye nga nnyoko yabikola lwaki atuukaawo ssente yakola ki yazirya nti gwe waziweerezanga aleme kutegeera so ssente zo kikemo doora noonya wooteeka ssente zo tozimpa program labuka tukulabula ku biki byogenda okusanga ebuwalabu oba mu nsi yonna endala gwe yeteekateeka ayagala ogenda okuba ekyeyo gwe tuliko olunaku lwaleero ndine Naalongo Hanifa Namubiru ng'atuteekerateekera omwana oyo avudde eri ewala eri ewaffe eyo eRakai agenda okukuba ekyeyo ebuwalabu nze Dora tuli ku Kyagwe TV subscribinga olikinge abaagala okulanga naffe noti 773 enamba z'essimu kweziri still otukubirako amasomero mujje mulange ne Kyagwe TV naawe ayagala osharinga naffe ku mulamwa guno ogenda awo ku comment n'oteekayo Naalongo tugenda kwogera ku mpisa z'abaana abagenda ebweru bali ku TikTok beeyambula bavuma be baaleka balowooza tebagenda kudda so balabule kubanga balina okudda lwaki we bagenda balowooza tebagenda kudda ne batuvuma nga nnyo ffe be baaleka eno ne bagana notuwa ku ssente batuvuma tebatuwa ku ssente batulangira soko bateekekola ssente zaabwe
era batuwe muntu bwaba agenza okukola ssente ze zize muntu wakusabako ku sente kitegeeza muvuma buvuma anti ekikulu tetumatira bwe nkuwa 7 gwoba oyagala ntandikiremu 2 so nga nange mba nagenda ne bajeti yange buli mwezi nina okutereka emitwalo 4 gwe bwe naakuwa waliyo nomala ajja kunsaba ate era sibanenya natubulokinga bandi bayita mu bukingi okamula ssente ezo bayita mu kingi kiba kyamaanyi kizitowa kati nze mbalekera ssente ze kati ekibeyambuza no tiktok zino zejja bambi olumu okubamalako stress era omuntu ava eno nga mubisi katemulaba na kintu kyanjawulo naye olutuuka era olwokuba wifi wabwereere agaokola banne nga babyekola agayinza byembitandikirewa atandika mpolampola ogwekola naye ekintu nga kiyingidde sebawa ensonga zaabwe bejjako ki stress kuba omuwalabu awalabula kati bo stress bagikakanyizaawa awo wifi ow'obwereere abamu beegulira ne data omanyi waliwo abawala oba n'abalenzi abeekwanidde ku groups ezo eza whatsapp yes ne beekwanirako ne babafereroko obusente bwonna n'abukola nabweza boyfriend yali katta nga ye ali Dora bwira ogenda nga goolo yo tewamala kugenda ng'ogitegese bulungi byebyo ebinnya byogwamu naye toyinza kulemerera Saudi ng'ogenze ne goolo yo training bakuteeseteese bane toyinza kugenda nga bwe toyinza kudda nga bwe wagenda so ekisinga abaana bagenda ebweru basooke bagende bagereko mu training y'amaanyi nnyo tunaatera okufundikira programu eno so training ensonga nkulu labuka kubanga awo wetutuuze tulabika omwana ateeketeekeddwa obulungi bw'ogenda ku kampuni ne babakuŋŋaanya mu kiyumba ne mumalawo ennaku 2 ne babaleeteramu omuntu omu n'abaliramu 1-2 banne batoteekebwa banga kyettuufu training ebeera ya weeks 4 ndi omwezi gwemwezi ng'oli mu kiyumba oli aki obeera ku training center tobalira mu kiyumba mu training center bakola emmere obanga ali ku ssomero batukubiranga batusabirayo obviously beetaaga ssente akawunga kabuli kanaku tekaliika babanga abali mu kisulo n'ebijanjaalo kati aba yagalayo ku ssente agule ku nkoko agule essente olumu ayinza okulimba za kino naye ng'ayagala yajjeko enfuufu tajja agenda nannika nkadde ebuwalabu ogwo musango alina okugula ku bipya atuuke n'eri nga si masiikini anti batuyita masiikini katulabule ono omwana akomyewo ebizibu byasanze asanze omwami awasizza asanze omwana we yafa tebamugamba asanze sente ze baaziya tebazimba tamanyi kyaddako mukwata omubudeebude obwongo kikyaba alina okukola azeeko ki obaddeyo okuddayo si musango Dora kuba omuntu ne bwafa tojja mmuzza kati okusalawo kukwe naye sente baba baazirya nga tebakimugamba ng'agenda nakugamba tusomesa myoyo tusomesa miki kino ekya sente that issue is sensitive Dora you are the owner of the money era gwe manager waazo buli lwosalawo ziteeka gye zitazzize magoba tolina gwonenya n'okufa tetukugaana nnyoko okufa ng'oli buwalabu n'osindika obukadde 3 bumuziike banaye goole eweddewo oba tebaddamu bagamba n'oweereza mama onakubiramu ne Dora jjajjaawe yafudde nina okuziika jjajja wange mubitiibwa naye nga jjajja oyo alina abaana be beyazaala gw'oli muzzukulu n'okola emitwalo 7 oguze keesi baziikemu jjajja jjukira ku 9 omwezi ogenda kutereka 10 so let us focus ku kiba kyatokola ki kyatutwala n'okufa tetujja kugaana beerayo bakubikiddeko aba leka gamba boosi wo njagala kudda naye jjukira oli mu ndagaano ya myaka emeka tajja kuta okuleka nga obadde wamukolera n'ogirinyuwinga oba ofuuse mwana atandise okuzaala so in the second contract ayinza okugamba okay you go genda famasi okole ki kuba abakuzadde akutegedde nnyo gwe omukoledde emyaka 4 oba tofuuse mwana ku mulungi ayinza okukuta okomewokko n'oziika ate n'akufinansinga yenna nakukolera n'okomawo so mpisa naalongo ogenda tunula mu kamera awo obudeebude omwana oyo akomyewo byonna bibaddewo tetubigaanye kati mu budeebude bambi yafiirwa ati yamanya oba yamanya sente zigenze byonna omwami amulese mubaako ky'omugamba yeekuŋŋaanyiza atya bano ebizibu by'ebuwalabu bingi Dora so munnange gwe yagenda ebuwalabu
n'okomawo nnyoko yafa jjajjawe yafa kuba si ffenna nti laavu tuba naye amaama. There are some people laavu nga yajjajjawe nga yakula nani ne jjajja ye laavu we. So byonna okufa kubeerawo. That's why tubateekateeka nti ogenda okusalawo ogenda Saudi oba omaliridde ekijja kikole ki kijje. So bw'okomawo nga nnyoko yafa naye ennaku zino babagamba. Toyinza kufiirwa ne batakugamba. Social media essimu zino zitikasuka amawulire. Teri kati afiirwa n'atakola ki n'atamanya. Naye mu kumanya okwo era ojja kukomawo nga kyajja tokyalina kyakikolera. Kwekuŋŋanya bwekuŋŋanya. That is the stress management. You let things go. Yafa yakola ki? Yafa. Tokyalina kyokyusa ddoola. Omwami yawasa. Ora sigamba nti ng'ogenda nga mubeere mu nnyumba babiri. Ddoola okuwasa togenda kutegeera lw'okomyewo nno. Era olumu oba wafuna dde yakukola ki? Abaala babiŋŋamba bitambuza. Shiya. Ddoola nnyinza ogenda ebuwalabu n'enfuna n'embulwa nzibirako. Basobola okukuuma ekyama ne bagamba katumuleka ajja kugamba gundi yayogera olugambo. Ekkumi terikyawo. Bakubulirako nti omwami yawasa. Era bw'okomawo nga yawasa. Era ogenda okuva eri nga wasinziira dda mutima gwo ng'omanyi up next nzizaako ki. Kubayira mazzi. Si ye solution. Oba ogenda kukola ssente oguze puloti kyekyakutwala. Kati there is a way you feel happy. Ng'olina n'ekyokozeewo. Ebintu ebitandika okuleeta essanyu. Kati omwami ebintu bisinga omwami mwana. Naddala omwami tabamumalaawo nakugamba. Omwami ono tagenda kuggwaawo. Bw'owulira ng'okyamwetaaga. Nga tubeerayo babiri. Yeah, you can proceed. Wanjima. Ebyo oyinza kuba muzaalamu abaana basatu. Kati onaagenda omansamasa. Ate nga gwe wali ne first wife. Kati nkola ntya omanyi what feels being a first wife? Kati nkola ntya nga kumyewo komawo olumbe. Onoli number 2. Ika to ina ne center ajja kwegulya. Leka chawo ani number 1 abeera number. You were the first cut. Anti kati nogenda. Ate ne center olina. Okitegeera. Musajja ajja kuyitanga eno. Nze ngamba abaana balekerawo okugenda bajje bayige okubekinga cake. Dora ne cake zino nnungi. Kubeera abiwalabu basomesa nnyo bakery. Mu mayumba g'abawalabu babekinga. Idea yakomewo naye. Kati atandike ayongereko. Okay, tugenda kubanga tusiibula. Soko tubulire ku bakery eno esangibwawa. Essomero lino Rahab Bakery and School for Cookery. Tusomesa abaana, tusomesa short courses ne long courses. Ku Dalia certificate tukola n'ebibuuzo bya DIT. Bana abagadde tweyungako, mujje mutweyungeko. Ne orders tuzikola nazo mujje muzituwe. So tunabaaniriza. So tuli ku 0704 32 2005. Oba ku 0782 33 34 34. Naye ng'ekintu kino tukikwasaganya era twagala kikule tukituuse come and support us. Oli ku Kyaggwe TV mukutu gwa byamawulire tuli ku social media platforms ez'enjawulo. Tusange ku YouTube ne ku www.kyaggwetv.com. Teekamu ekigambo Kyaggwe TV o subscribing o liking ate o sharing program labuka. Sibadde nzekka mbadde n'omwami Ivan abadde ku kamera mpozi ne mwami Nsubuga bitematema. Nze Dora tusinkana omulundi oguddako naye nga tetunnagenda nkujjukiza ayagala okulanga naffe noti 773 nkagamu 873 ana musatu ne noti 75 nya kinana munya 5 8 enamba z'essimu gye ziri osobola otukubirako naye nga njagala kutumirako aba Prudence Junior School waliwo n'empoma pozi ne St Francis enamwojjolo mubeere bulungi mweraba. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza ottwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne
bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you